tuli wano Kalirwe. Omuliro gugo gukutte wano Kalirwe wakamala dakiika nga 15 naye wano tewali kiriwo, tewali yadde n'emmotoka oba biki. Omuliro guno gukutte, guli mu kusembera okujja eno ku nnyumba eri ku luguudo wano Kalirwe nga ku DB9. Kitalo nnyo, kikibi nnyo, enjega yatugwiridde wano. Omuliro bwe gwazinzeeko galagi n'ebibanda by'abannaffe bakolera wano ne gwokya ebintu byonna. So tubasaasira mu ngeri y'enjawulo mu kaseera kano akazibu tekisobola kugumiikirizika. Tumanyi bwe bawulira loosi y'amaanyi naye tubasaasira. Tunoonyereza, tumanyi nti okunoonyereza kugenda maaso okulaba kiki ekyavuddeko omuliro guno, naye ng'obukulembeze bw'e Kawempe tubasaasira era tusaba Katonda abagumye mu kiseera kino. Naye ate era ng'obukulembeze tugamba nti ebizibu nga bigudde ate tuteekwa okugenda mu maaso. Tweyama, twagala okubakkiriza baddemu batetenkanye balabe nga bazzaawo ebintu byabwe. Mmanyi nti nja kulagira town clerk baleme kutaataaganyizibwa nga bazzaawo ebyo biki ebyayidde nga bwe byabadde babiziiwe. Ekyokubiri nga meeya tugenda kulaba nga tubawaayo emiti engeri gye basobola okwedaabulula. Nafunayo emitwalo 50 tutubawo basobole okugattagattako. Ate nkubira buli muzira kisa omulanga ajja asobole okukwata ku bantu bano, wakiri bazzeewo ebintu ate batandikiraawo. Eri bannannyini b'emmotoka tukakasa tujja kwogera nabo bakkirize nti ekizibu kyagudde. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.